Zizenyumye wetwali tukula byalinga bitya. Nzizemba mulire ewaffe gye twakulira byali bitya. Ndi mwana wa Kaalo. Eno EM management mwebale kutugoberera, mwebale okulikinga n'okusharinga n'okusubscribinga kuli kye tuteekayo. Akanyomero kaffe kyenzijukira. Amannya agange nze Kikonyogo Kaweesa Andrew Kasolo omuzira Ffumbe. Kyensinga okujjukira mu kukula kwange ennyo, nzijukira nnyo nga nkula nti nali mulalu. Nali musajja mulalu amenya amateeka. Nzijukira lwe nabeerako mu kyalo eyo ewa mami nga ndi muto. Tinajja eddalu lyange ery'e Kampala lyonna ne nditwala e Nakawuka ne ngwa mu ppipa y'amazzi. Bannange, kale ekisinga okunnuma mu byonna jjajja yansonyiwa nannyini maka naye bakojja bange bankuba. Kojja yankuba ng'oyinza okugamba takuba mwana we. Awo kale saalumwa nnyo naye kye nasinga okulumwa tewaayita wadde ennaku essatu n'enjokya akakomera. Kumbe lwe nakookya jjajja lwe yajja. Jjajja yankuba emiggo ate ogimanya egy'obukyalo. Bya kisiripa, simanya, muziŋŋoonyo, kibooko, jjajja yankuba. Jjajja oyo bw'amala okunkuba nanyiiga ne munyiigira nga jjajja nga ngamba lwankyankuba kuba nakula manyi bajjajja tebakuba. Naye jjajja yanneewuunyisa yankuba. Nze nakula manyi jjajja wakukuwa kyakulya lyenvu kukulowoozaako naye jjajja yankuba ne mujja mu bajjajja. Kumbe nali manyi nze butuufu. Kumbe nze nali omukyamu. Kati munnange eyo bwe nvaayo kyenzijukira ekirala ng'era nkyali muto. Gwe mwaka gwa 99 ogwo nga tuyingira 2000. Dadi wange oyo yannimbalimba. Nangamba tugende mu kyalo. Olabe ku jjajja. Yangamba olabe ku mukyala wo. Kati nga ndi muto nga bwe baŋŋamba mbu oyo mukyala wo nga jjajja wange nga kinnyumira nnyo okuŋŋamba oyo mukyala wo. Dadi yangamba tugende mulabe ku mukyala wo. Ne ŋŋenda mu kyalo. Nga mmanyi tugenze tukoma okumva mukulu engoye yabadde azipaakinze. Yagenda ng'agenza okunoonya ccenji teyadda. Bwe yatuddukako obugenyi bwatuwoomera bwali bwa nnaku 3. Olunaku olwokuna baatutwalirawo mu nnimiro kulima. Sirimangako, simanyi bwe balima naye nze ne ŋŋenda ne nkola kye bayita okulima. Naye ekyanyiiza lumu enkuba eba etonnya sebeera ne batugamba tugende tulime. Kati bali abaana baayo abaakamanyiira baakwata akaveera ako ne bakazinga mu nsonda ne kakolanga ambuleera buli n'akakuba ku mutwe ye n'agenda. Kati nange ne ŋŋenda munnange nno olwo ne ndumanya nti kati ntandise ekyalo. Bwe navaayo eyo ne nzija ŋŋenda okukima amazzi. Tulina okukima amazzi, waliyo okukima amazzi simanyi okusennya enku. Nze ng'ebyo mpulira biwulire ng'olowooza nno munnange mbimanyi. Ebyo byonna nno mbiyigira wa? Nakaseke mu kyalo. Nakaseke oyo kyensinga okujjukira ye nnyo ekyannyumira. Nasangayo omwana nga bw'omanyi abaana b'ekyalo bakuba ate bati ab'e Kampala nti balina kali oyo ow'e Kampala. Nga bamanyi ow'e Kampala buli kimu akimanyi. Omwana yagenda n'ayagala okunkuba. Twali mu kisaawe. Ne ndyoka nvaayo ne nfunye eŋŋuumi. Ne ntandika ebigere byange wansi waliwo obusubi. Ne ntandika okuwenjula bwe nti ebikoola ebyali biguddewo bwe nti. Omwana yadduka emisinde n'agamba banne oli abadde agenda kunzita. Asoose nakulongoosa wagenda kunkubira. Awo ne mmanya mu kyalo nja kusobola. Ekirala ekyannuma kuntuma butto n'amafuta. Bantuma amafuta nga we bagantumye essaawa zaali mu 12 awa 2. Nga nina okutambula ekitono ennyo kilomita nga 10 amagenda kitegeeza n'amadda 10 siga 2. Nasanga abazannyi omupiira ate nali ngwagala ne nsooka ngugwako ne nzannya omupiira. Ne neerabira kye bantumye. Okukyerabira tekyali kikulu naye ssente zaagwa. Ewaka wali mu nzikiza banninze. Ne nkomawo jjajja yantunuulira tankube
taakole ki n'agamba naye mumanyi mugenda kusulanga mu nzikiza nga ye yamanyiira ekyalo ennyumba agiyingira 12:5 12 kitundu ye ne yeebaka kati munnange eyo eyo nasinyiiga ekyasinga ate okunsanyusa ekiromba neebase ngenda okulaba baganda bange ab'omu kyalo nga bayita mu ddirisa nga bafuluma n'omulala n'ayita mu ddirisa n'afuluma neebuuza bano abayaayi balagawa nange neenfuluma nenzija nga mbagoberera nga bagenda eri mu katawuni gye nabadde ngenza okunona amafuta kati bo nga bamanyiira okukuba omuziki gw'ekiro badda ku makya nze ntuuka mbikoowa mbanoonya sibalaba naye nga bwe nalina okuyita waliwo engeri y'akasenyisenyi kati nalaba abagamba tugende ewaka ne mbagoberera kumbe simanyi gye balaga bagenda bwe beesibula munnange bayi nensigala mu luguudo omu nga tetutambuddeeko wadde kilo 4 kilomita 4 twali tetunnazitambulako ne banjawukanako kati nga bwe nnengera akabooda akajja nga nziruka emisinde ne ntuuka ewaka ne neerabira nti twayise mu ddirisa nayita mu mulyango egyo gyali migga ekiro ekyo bankuba kyenzijukira ekirala e Kampala wano nga ndi ku ssomero twali mu kibiina yali P6 musomesa nga gyatugamba bamuyitanga Madam Mary kumbe ku ssomero Madam Mary yalinawo omusomesa gwayagala bamuyita Mr. Sonko. Mr. Sonko yali akulanga headmaster. Omusomesa omukyala atubuuza we Madam Mary nti who has a red pen? Olw'obusiru bwaffe ffenna ne tumugamba Teacher Sonko has better than you want. Red pen yafuuka red pen. Abaana ne baŋŋamba mbuno ssebo gweyina red pen ku ssomero wano ensaana. Baatukuba ebiggo ssomero ddama naye nga ffenna mu kirasi tulinamu omuwala gwe twegomba bamuyitanga Lydia ne twagala okulaga nti tuli baakabi ne tugamba masita eza Lydia zitukube Lydia baali bagenda mukuba kibooko 3 teeberezaamu abantu 7 ffenna tulwanirira omuwala omwo buli omu baamukuba 3 kitegeeza Lydia omu yatukubya kibooko 21 ate ng'ezange sinna zibale 3 kati ate ezaffe tebaatukuba 3 baatukuba 5 lwaki tuli bazira muli bazira Lydia yaani oyo gwe mubeererako obuzira munaye bwe tuvayo bamala otukoona obulungi emiggo gyaffe egyo lw'omaze otukuba twegumiza olwala batusanga tuzannyera dduulu era atazannya ku dduulu tomanyi kyonyumye tuli mu kuzannya dduulu taata omusomesa n'atusanga nina mukwano nga bamuyita katoyaga mansita abawala tebabaddeeko naye akagamba abawala tebabaddeeko ako ne kaakati kubaza njukiza okuva omwaka ogwo ogwa P6 P7 ogwo 2 paka kati ndowooza ni myaka nga 17 naye emigga egyatukuba muganda wange tewali kyakola ndi mwana wa kalo bakutuma ku dduuka ng'ogenda obuyimba n'otuuka obyerabidde mwana wa kalo otya amazzo n'ababigere nga bakebera omugongo